tutandise kubanga tubasaasira olw'enkuba eyazze n'amaanyi n'ebeera eyonoona n'ebintu by'abantu. Ensonga lwaki tuli wano ffenna ttiimu Hanifa Karandi nga bwe nabagamba Ina Foundation yeefa ku mbeera eyo eyingirawo okufa ku baliko obulemu, bamulekwa, abakyala bannamwandu, embeera eyo yonna abakadde. Kati era mu mbeera eno twagezeko okuja tulabe kiki ekiri mu maaso era twongere n'okuteekayo omulanga abo abayinza okuba nga babawaki obuyambi. Tukwebaza okujja okutudduukirirako mu mbeera yonna eyatuyisemu ey'enkuba, omuyaga ogwakunse, kasasiro eyayingidde mu mayumba gaffe. Egamba twebaza nnyo, tweyanzizza, webale nnyo, webalire ddala otudduukirira nnyo. Era tusanyuse kuba ebintu byaffe byonna byayonoonese, emifaliso gyonna byayonoonese, tubyaniseeyo emmanju bwe bityo. Karadi okudduukirira buna ebyayonoonese, tweyanziza nnyo byonna kyebatukoledde buli kimu. Byonna gy'oli tusabye, tweyanziza nnyo, tweyanziza. Tusabye busabi mutuddaabirize emyala gyaffe tuleme okubonaabona ku ekyo kyekitubonyabonya myala, naye tuleme okugamba nti ate mujje ku mazzi, mutuddaabirize ku musana. Umusana nga gwo tugenda kulaba ensobi egenda okuyitawo, naye amazzi ate munajja mu nkuba, amazzi tugenda laba buki. Kati obuyambi bwaffe tetumanyi kiki mugenda tuyamba. Kasasiro nga twesasulira nga ffe, naye obuyambi bwammwe nga mwe tetunabafunamu mu mazima butudduukirira bwe nga jjo nga mituufu. Ate n'ekirala muleme ogigogola nga enkuba etandise okutonnya, mugigogole nga omusana gwaka, tulabe bulungi kiki amazzi wegagenda okukola ki. Naye bw'ona ojja gogole emyala nga amazzi gatonnya, amini ng'emyala gitukulukusa amazzi, togenda funa ki. Kino tetunnabikwatako kutereeza embeera eyo efaanana bwetyo. Kati tumanyi oba ekyo kinaddamu ne kikola kuba kyamasannyalaze.